maaso gaffe kakaloleka geetegereze nkalinga mukwano gwange ssebo tusobole okulabira ddala ekyo ky'oyagala tulabe ky'otulengeza amakya g'olwaleero tusobole okukiwa ne okukitegeera era tusobole okukitambuliramu okuva kaakano n'okutuusa emirembe n'emirembe. Mukama tubeere mulamu obwa kaakano nga tusanyukira abamu mu Kristo Yesu weewaawo ne mubulamu obugenda okujja obw'emirembe n'emirembe. Ffenna ne tuddamu nti amiina. Mukama yeebazibwe. Nange njagala okubaza Mukama olw'amakya g'olwaleero kubanga Mukama aneeroboza era naneesigisa ekigambo kye okukimpisaamu ate ekituuse eri abaweereza be eri abaana be. Mukama yeebazibwe. Njagala osooka okwebaza Mukama yatukulembedde mu lugendo oluwanvu. Gwe mulundi gwange gwasosota mu lugendo oluwanvu bwetyo naye Mukama yatukulembedde bulungi ate n'atukomyawo mirembe ate mu ssanyu. Bisobola kubirako Mukama. So we can clap for Jesus Christ for the graces we put upon us. For that mission operation of Palisa, they are Katirio. So we have Tirians. Amen. I call them Tirian, those one who are there. It's not easy to get it, but now we know it better. So let's clap for Jesus for that. And believe God is going to make us move in the nations, to make us do great and mighty things, signs and wonders to manifest over. Amen. This morning, tugenda kutunuulira we're going to look at era tulabe ku kigambo ekigamba nti I see the one that says where life hides. obulamu bwekwekawa. Mukama yeebazibwe. Amen. Tugenda kubeera nga tulaba nti obulamu we're going to see bwekweseewa. Where do life hide? So Katonda yateekateeka ekiyitibwa obulamu. God prepared called life N'abaako wakikuumira. and he kept it from somewhere. N'abaako wakitereka. He put it somewhere. So obulamu okuva ku lubereberye So life since the beginning, Mukama yabuteekateeka God prepared it n'abaako wabuteeka. and put it somewhere. Era tugenda kubeera nga tubulaba And we're going to sit tubunnyonnyoke bulungi. to elaborate, to explain Omuweereza better. w'okumakya This morning preacher abadde ayogera ku kweteekateeka. was talking about preparations. So okweteekateeka kwonna kwabadde ayogerako So all preparations we're talking about, kwa bulamu butaggwaawo. they're for eternity. Naye obulamu obwo But that life, tetulina beera nabwo ku lunaku luli lwokka lwa nkomerero. we shouldn't just have it at the last time. Tulina obeera nabwo kaakano. We even have it now. Ku lunaku luli lugenda otutuuka By the time that time comes, nga tubulina when we have it, wabula nga tuyingira buyingizi mu kubusikira. when we are just inheriting Oba it, mu kisuubizo ekyokubusikira or emirembe into the n'emirembe. promise. So olwaleero nga tukyali mu bulamu obw'ensi As we see in this life obw'okulwana of just some kind of n'ebisoomozebwa, a lot of challenges, twagala tutunuulire tulabe we should look and see obulamu buliiridde wa where is the life hidden era tuyinza tutya okubufuna. and how can we get it. Mukama yeebazibwe. Amen. Genda mu lubereberye Let's go in the book of Genesis, obikule essula eyokusatu chapter 3, osome onyo olwabirimu ebbiri read verse 22, n'olwabirimu ennya 24, tulabe Mukama and see what oba God, Katonda waffe or what of bwe God, yateekateeka obulamu when He prepared life, yabuterekawa. where did He store Era it? yabutereka mu ngeri Keep kubanga it. kirabika nga yabutereka mu ngeri Because ey'ekyama. since it is Twayinza okubufuna hidden, so one wants to get alina it, okubeera nga naye must be, asobodde okubeera ng'alina ekyenjawulo must have something unique kyasinkanye oba ekimusinga. that has encountered Him. Soma olunyiriri otuulire. So let's read that here. Lubereberye 3:2. Mukama Katonda n'ayogera nti, laba omuntu afuuse ng'omu ku ffe okumanya obulungi n'obubi. Kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaala emirembe n'emirembe. Mukama Katonda kyeyava amugya mu lusuku Adeni alemenga ettaka mwe yaggyibwa. Bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu obuvanjuba mu lusuku Adeni
bakerubi nazzaamu oluvanjuba mu lusuku abirimu bakerubi n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukuumanga kkubo ery'omuti gw'obulamu. Mukama yeebazibwe. Amen. Wano tulaba ekigambo kya Katonda. We see here the word of God. Era nga Katonda yennyini mwene yali ayogera. And God himself was speaking. Ng'agamba nti omuntu afuuse ng'omukufu. Said the person has become like us. Okumanyanga obulungi n'obubi. To know the good and evil. Kaakano aleme okugolola omukono gwe. That he may not stretch his arm. Okunoganga ku muti ogw'obulamu. To pick things from the fruit of life. Waliwo ekikolimo ekiyitibwa ekyokufa. There is a curse called of death. Era nga tulabanga omuntu oluvannyuma lw'okulya ku muti. And you see after the person eating of forbidden fruit. Wagenda mu kikolimo ekyokufa. They entered into the curse of death. Naye newankubadde twayingira mu kikolimo ekyokufa. But they entered into the curse of death. Wano Bayibuli etulaga. Here might be showing Nga us. Katonda ayogera. When God is speaking. Nti ekyaleetera omuntu okubeera ng'afa. When not a person to die. Yagobebwa okutaddamu kunoga ku muti gwa bulamu. It was just not to buy from the Kitegeeza fruit omuntu of life. newankubadde yali yayonoona. Knowing that if that person sin, Singa Katonda yamuleka mu lusuku. if God had left him in God, Asigala ng'anoga ku muti and he ogw'obulamu. kept on trying to pick things from the tree of life, and Yandibadde asigala ng'afuna obulamu. he would have got to the Era red life, yandibadde mulamu and he would be starline emirembe n'emirembe. forever. So ekyokulya ku muti So to eat on that forbidden tree, kyatwetera okubeera nga tugobebwa. to make us to be chased out, Okutaddamu kunoga ku muti never to pick something gwa from bulamu the tree kulyanga. of life to eat in it, Tusobole obeera abalamu. and you may be So alive. wano Bayibuli ekozesa ekigambo muti. Now here the Bible is using the word tree. Omuntu eyasooka ayinza okuba teyamanya The first Adam wouldn't know this, nti oluvannyuma lw'okumanya obulungi that n'obubi after knowing the good and evil, but agenda kuba aluzinga obulamu. you will lose life, Era agenda kuba tagenda kudda mufuna mukisa gwa and will never be granted an opportunity ku again muti gwa bulamu. for the tree of life. Oba yalowooza nti kinaabeera kitya. Maybe he thought how Oba it n'abonerezebwa mubonerezebwa. all be Naye punished. ku lwange nze ŋŋamba But as me, I say, teyatwala budde kifumiitirizaako. he didn't take time to think about it. Singa If akifumiitirizaako you thought about oba it, oliawo teyandigulidde. maybe you have So never ne you wouldn't kimuleetera have okubeera it. nga taddamu kugolwa mukono gwe. The reason why he couldn't stretch again his arm Okukwata ku kibala to eky'obulamu. touch on the fruit of Kubanga ekyo life, kiyali akiryangako because he used to eat on it bulijjo era ng'abeera n'obulamu. every other day, and Era that day, singa asigala ng'akirya if we continues in such a way, yandibadde afuna obulamu we would obutaggwa. have got eternal life. Wandibadde kufanika There akabi. wouldn't be death So wano again. Bayibuli etulaga nti obulamu bwali The mu Bible muti. says life Era was, tugenda kubeera nga tweyongera okwetegereza and we shall continue to see omuti guno this tree, n'amakulu gaagwo and it is meaning, era omuti kye ki. and what's the tree? Tuyinza tutya okweyongera okumanya obuziba How bw'omuti can we go deep to kubanga know teri about amanyi it? muti ssaawa eno No one knows how the tree of tugenda life, kubeera tweyongera okubeera but we nga shall tukola ki continue nga tugulaba. to see Naye it. Bayibuli The etugamba Bible is saying nti Mukama Katonda n'ateekawo bakerubi God put there the n'ekitala chariots ekimasamasa and some okukuumanga ekkubo erigenda ku muti. central to Kitegeeza away. ekkubo ne libeera nga likuumibwa. The root Omuntu of yekka God, asobola okutuuka ku muti person which on that tree, ogw'obulamu tree of life, ye muntu asobodde okubeera ng'afuna amaanyi was that person who was already agasobola empowered okuyita to go through bakuumi to the abakuuma ekkubo guards eryo ne that will n'asobola okugenda ku muti. safeguarding that truth to the tree Naye of Bayibuli life. bw'eyogera ku kitale The Bible talks about the ekimasamasa shining sword, eyogera ku kigambo kya Katonda. talks about the word of Osoma God. Bebulaniya 4:12 We need to help you fall. atulaganga ekigambo kya Katonda So the word of God is era living Bayibuli and ekiyita powerful. kitala. Bible says the sword. Akitegeeza omuntu yali alina okudda ku It means the person was supposed to come back obulamu obwo to that yali life, alina kusembeza had to kigambo try Bayibuli kyeyisa to ekitala entice ekimasamasa. that word which is Era the shining tugenda sword. kukiraba nga tukifuna And we tutya shall see how we era nga get kiri it. kitya. And how does it look? Mukama yeebazibwe. Amen. Weeyongereyo Let's proceed. osome emabega osome onyulo okutaano. Let's read verse 5 Tusooke tulabe and see ku ngeri eno the way Setaani yakozesa olubereberye. the devil is the Olwawuga Genesis. ne kaakano akyagikozesa Although still using that kubeera beginning, nga adaivatinga and it can try to divert kubeera people ng'atuwabya or try to make people gospel, okusobola kubeera nga tufuna not to get ate omuti ogw'obulamu the tree of oba life nga tunoga ku muti ogw'obulamu or to pick from the tree of tusobola life okugulya. and eat on Olubereberye it. 3 onyulo okutaano olw'omukaaga. Genesis 3:5-6. Soma olwokutaano soma olwokutaano olwokka. Read verse 5 only. Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Mukama yeebazibwe. Amen. Kati wano oba osomye Bayibuli etutandikidde. Now here when we read the Bible, it's Katonda something ayogedde n'agamba nti God has spoken, say, omuntu azze okufuuka nga ffe. a person has come to look like us. Mukama Katonda kyeyava amugya mu lusuku. That's why the Lord took him out of the Garden of Eden. Kitegeeza Setaani Mr. Devil yakwata picked
amazima ga Katonda ge yagamba the Adamu truth of God had taught Adam n'agatoolako and removed subjectivity n'agafuula ekituufu. and made it to. Ekituufu kiri nti omuntu The fact is that yalya ku muti ogw'okumanya obulungi after n'obubi eating the tree of good and bad, kutandika okwawula he started now to era afaanana dismiss okubeera nga and Katonda. to look like Naye God. amazima gaali gagamba nti But the truth was saying, not Setaani to yajjawo So the ekyobutakwatako n'okulya took of not that one of not eating on n'ateekawo it ekyokufuna amagezi and ag'okumanya brought that to get knowledge nga Katonda. to be like God. Kitegeeza yatambulira amazima ga Till he Katonda walked in the truth of God n'awaanyisaamuuko and transfigured oba it n'atoolako or tried to n'asobola reduce okuba nga awabya omuntu. to make someone go Kubanga astray. Bayibuli etulaze nti omuti Because the Bible says gwali mulungi. the tree was so Bayibuli good, wano. Omukazi bwe yagulaba and n'alaba no one looked at it, so it was so good and inspiring people okukola ki? to eat on Okulya. it. Kitegeeza Setaani Bible yakozesa says, amazima maybe the devil's the truth n'atoolako okuwabya and omuntu. subtracted to make someone. N'olwaleero bw'atyo bw'akola. And even today, that's what he Talina does. wadira nga tewali mazima ga He Katonda. can't come without Okuwabya omwana wa the Katonda. Yakwata ku mazima and lift the truth. n'atoolako He oba subtracts n'agattako and adds okusobola okuwabya omwana wa to make Katonda. someone go astray. Genda weeyongereyo Let's proceed. mu Yokaana enjiri In the obikule essula book ey'omukaaga of John chapter 6, tusobole okulaba we can see omulabe Setaani the enemy ne byagenda maaso n'okubeera ng'akola, and what he tries to do around, amagezi g'akozesa, the wisdom or knowledge he uses, pulaani z'akozesa, the plans he ate uses, tweyongere ddala okumanya that we may continue to know obulamu buno this life. we buli. Where is it? Soma Let's read it. soma 5:5 Blessed 55. John 6. 6:5 paka 5:7. Yokaana 6:5. Kubanga omubiri gwange tuli mu Yokaana 5:5. Kubanga omubiri gwange kyekyokulya ddala n'omusaayi gwange kyekyokunywa ddala. Ali omubiri gwange Ddayo emabega soma tandikira ku 4:8. tuli mu Yokaana 6:48. Nze mmere ey'obulamu. Bajjajja bammwe baaliiranga emmaanu mu ddongo ne bafa. Eno ye mmere eva mu ggulu. Omuntu agiryeko aleme okufa. Nze mmere ennamu eyava mu ggulu. Amen. Amen. Yesu wano yeeyogerako Jesus is saying ng'agamba nti emmere ennamu. that is a living food. Tukitwale nti kyekibala ekyali ku muti ogw'obulamu. Let's take it that it was the fruit that was on Adamu the kye fruit yalukangako n'alya that n'abeera Adam omulamu tasted it and he could eat okusobola it okuwangaala emirembe for him to n'emirembe. live forever. Wano Yesu bw'agyagamba When Jesus came and said, nze emmere ennamu I'm the living food eva mu ggulu. that comes from above. Kitegeeza It nga means newankubadde toli mu lusuku luli even when you're not nga in that bw'osembeza level, Kristo Yesu if you try to bring back Jesus in life n'olya ekigambo kye and you consume on his word, osobola okuddamu n'ofuna obulamu you get another life obw'olubeerera buli that is everlasting twali tufuna okuva ku that we muti used to ogw'obulamu. get from the tree of Era life. tugenda kukiraba And we're going to see nga it Yesu Kristo yennyini when Jesus himself ye muti ogw'obulamu. was the tree of Era life. ne bwe tuliba tugenze mu ggulu, And when we go to heaven, gwe muti gwe tulinogangako it's the tree that we shall be nga picking tulya as we consume okubeera abalamu emirembe to be n'emirembe. alive forever. and Tugenda forever. kubeera nga tukola ki? We shall keep on. Genda osome onyo lwa 5:5 Let's read 55 paka ku 5:7. to 57. Yokaana 6:5. Kuba omusaayi gwange ali omubiri gwange. Kubanga omubiri gwange kyekyokulya ddala n'omusaayi gwange kyekyokunywa ddala. Ali omubiri gwange era anywa omusaayi gwange abeera mu nze nange mu ye. 5:7. Nga kitange omulamu bwe yantuma nange bwe ndi omulamu ku bwa kitange, bw'atyo andya y'aliba omulamu ku bwange. Mukama yeebazibwe. Kati wano Yesu And here Jesus Christ atusomesa oba atuyigiriza is teaching us, oba yali abuulira abayigirizwa was teaching his disciples, kutya omuntu bw'ayinza how a person okusiivinga nate obulamu can receive life again oba okutoola nate or subtract again ekigambo eky'obulamu the word of life. kati
Let's call it a living life. Because it's a living food. How can a person access it? How can a person consume it? Then to be alive for it. Say the food indeed, it's the blood and food in the drink. Whoever consumes the flesh and drinks of his blood, they are alive in him. But now this one, Bible shows that he was speaking about in this flesh to see by all this mere blood. Or something, get something else. If we continue as a father who sent him, even as I'm still alive, I'm still alive for the sake of my father. Whoever consumes it will be alive for men's sake. But how can you consume it? Jesus Christ is the one. As we're going to see now, to receive life of consuming this flesh, you must consume the word of God. Amen. Let's read 59. Yokaana 6:5-9. Ebyo yabyogerera mu kkuŋŋaaniro ng'ayigiriza mu Kaperunawumu. Awo bangi ab'omu bayigirizwa be bwe baawulira ne bagamba nti ekigambo ekyo kizibu, ani ayinza okukiwulira? Abantu bano Yesu be yali abuulira ebigambo bino. These people that Jesus taught this one, bwe baabiwuliriza when they heard them, ne bagamba nti ebyo, they said no. They said, when the disciples heard, he said that what is hard, who can listen to it? Now the issue of hearing, or the importance of hearing, can be understood. How we shall be looking at to them how they are. So the one who can listen to them, it means who can do them. Because understanding, the meaning of understanding, it has the word to do or to act. It's so hard to prove what you have understood without doing it. If you have not done it, even if you have understood it, so who can do this? To consume his blood or his flesh. Amen. Let's proceed. Yokaana 6. Tukomye ku lwameka? Yena ku 6:1. Naye Yesu amanya munda mu ye nti abayigiriza be beemulugunyira kino, n'abagamba nti kino kibeeza ab'Omwana w'Omuntu ng'alinnya gye yali olubereberye. Omwoyo gwe guleeta obulamu, omubiri teguliiko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo bwe bulamu. Naye waliwo abalala mu mmwe abatakkiriza, kubanga Yesu yamanya okuva ku lubereberye abatakkiriza bwe baali, era n'agenda okulyamu olukwe bwali. Mukama yeebazibwe. Yabagamba kale kiriba kitya. He told them how will it be. Yali ayogera ku lunaku lwalirinnyisibwa okudda mu ggulu. He's talking about the day will be elevated in glory. See, if you see this, muligamba mutya? how will you see? Kubanga baali bamaze olwedde okukigaana. Because they had already rejected it. But when they see him ascending in heaven, kiri bamala okukkiriza nti ono mwana wa you believe that is the Son of God. Naye mulokole njagala owulira kino. But I want us to hear this. Ayogedde ku kwesittala. I've talked about testing. Kino kinesittaza. Anything that's not so. When you look in Luke 17, just those things that can try to make you to start making understanding, but bound to that. So the devil can try to forge other things out. Other people can stumble because of the truth of God. The devil can bring such and can reveal to you scriptures
What to those who bring stumbles? Whoever stumbles for the truth and hurts it. But the word of God is true. When the truth is true, he can leave it. Because the devil is how he can speak and try to confuse people. Let's see 66. Yokaana mukaaga ab'okubayigiriza bwe bangi kyebaava baddirira ne bataddayo kutambulira wamu naye nate. Mukama yeebazibwe. Abantu bamala owulira amazima ga Katonda nga Yesu agabawulira. When people have the truth of God in Jesus, many people become left because they are left. They didn't feel like to they don't want to consume the truth of God. They want to do things the way they want. The way they want it. All the way they wished. All the way they wanted. Let's go to 6-7. The meaning of this scripture. And who can listen to it? Let's see 67-68. Awo Yesu n'agamba 12 nti era nammwe mwagala okugenda. Simoni Peetero n'addamu nti Mukama waffe tunaagenda eri ani? Olina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Naffe tukkiriza ne tutegeera nga ggwe oli mutukuvu wa Katonda. Yesu n'abaddamu nti si nze nabalonda mmwe 12, era omu ku mmwe ye Sitaani. Mukama yeebazibwe. Ebigambo bino Yesu yali abyogera. This is what Jesus was speaking. Yesu n'agamba 12. Jesus told disciples, mwagala okugenda. you also want to go. Ne balaba nga ono yalina obulamu. When the son had life, obulamu bwali mu ye. it means life was in him. Naye wano waliwo ekigambo ekiraga nti there was a word here shown. Tutegeerera ddala. We have understood it. Obulamu buli mu gwe. The truth is in him. She means they had admitted to them. So who can listen to it? They had accepted to it. And they had believed to go ahead with it and to walk in it. To receive eternity. It means Christ Jesus himself is everlasting life. We get it through his word. As we read it, amen. So we ought to read the word of God. Listen. 20 verse 14. Here we are going to be seeing, as we start from Genesis, the 12 night that Adam used to eat to last. That's the very tree we shall eat for us to live forever. Kubekulirwa 2:14 n'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja Kubekulirwa 2:2 Kubekulirwa 2:14 baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Mukama yeebazibwe. Kati guno gwe muti ogw'obulamu. Now this is the truth. Yesu Kristo gwe muti ogw'obulamu. Jesus is the truth. Era Bayibuli etulaga nti tuliba n'obuyinza okuloga ku gwo nate to again pick from it as we consume as we are kitegeeza guno gwe muti ogwali olubereberye. This is the tree of life that was there, and that was Christ Jesus. Everyone who gets the opportunity to consume it can be alive forever. Today I want to assure you, if you don't read the word of God, you may not receive life. The life which is in Christ Jesus. Today we receive to reading the word of God. One teacher was teaching and said, if you read this, you get the Bible, and you look at it critically, it seems to be a living creature, but it has a brain. It's talking about the Bibles of the devil. So that's why you can distinguish a Bible from false. If you read the Bible, you're distinguished from a person who reads other words, not the rest of the people. What reading in the Bible is special than what you have read somewhere, that you have put in context, put in other things. You to read them. You don't receive life as from this Bible. May God bless you.